Yes, mukasi akatuba twolekede kyatulese olunaku lwaliro. Tugenda kuba twekera kasema akagenda kubeera ka romantic drama, akagenda kubeera simple, ng'ate kagenda kubeera kasifu nga baga sound and vision. Radius bakutuusaako sema gye twolekede ng'ogasseko ne ku mutimbagano gwa Mnowaki. Nabagamba tutoneze tebale sigala bakozesa View Plaza. Ya butuuse liba agency baffe bonna ab'enjawulo. Ekino mu kutandika akananise bw'atyo nga batuga before we go. Tukasema ke twolekede tugenda kuba tukanyonyoka. Gambye tugenda kuba tulekera ka romantic drama, kagenda kubeera simple naye ng'ate nkakasa tugenda kafunamu ekyokuyiga. Njagala mutule mukalire tusobole okugezaako kubanga tukanywa. Nagamba Vijay Junior nga bulijjo. Njagalula mu kutandika tutandikidde mu budde bwa kawungeezi era ng'emirimu gigenda maaso n'okubanga gikakkalabizibwa eri buli omu ateekeddwa okubaako kyakola. Kitambuza ekisanyusa ekinyiiza obulamu bwe munnange. Mu mbeera eno mulimu ababeera abanakuwavu, mbeeramu abasanyufu, mulimu abasanyuka olw'omukwano, mulimu ababeera abanyiize nga babakyaye. Erudda waliwo Sseruganda yali afuuwa mulere namukadde avasiibula mukadde munne, yatuuke wali Sseruganda n'akwateko bo n'abaako kamusuulirawo, mala omusuulirawo n'atambula n'agenda, nasigala ng'afuuwa omulere gwe mpolampola. Budde bwa kiro bwe tutandikiddemu nga bwe nkugambye nti mbwe ekiro buli omu agezaako tambuza obulamu. Budde kasa buziba bingi biba biwunzikibwa ate ne wabaawo ebirala biba bitandika ngeri emu oba endala. Kakati ono yakubira kyaliwe n'ambusoolera wakono nkyali ku Grand Station wano eno. Gwe kyomanyaze wabula alina jjama gwazze naye ekyo njagala nkutegeeze. Kyaliwe amukubira essimu ng'amugamba nti azze. Maani sikitegeera ononsonyi ogenda kujja. Amugamba kati awo simanyi. Naye tofayo ngenda kusindikira address waawe tuli. Kansonyi nti ogenda kujja munnange. Nze kyensaba yitirawo ne bwe kiba kya ddakiika 2. Kaziba tezibusa olwo omukyala eyajja. Mukazi wattu ajja apakuukirira adduka. Ono yamulengera mu kudduka n'essimu yatuka essaawa n'egwa. Wabula teyagifaako yasigala adduka buddusi. Kikulaga nti essaawa zino kyagoba kikulu nnyo n'okusinga essimu gy'alese emabega. Kati yayagala omugamba nti waayi essimu ogirese emabega naye ng'ate oli ayiseemu agenze. N'akwateko bonakiri ekimuddusa ayagala kusikana train before nga tennabagenda. Agenda otuuka erudda ng'ate olowooza train tesimbudde tegenze. Naye ng'ekyewuunyisa gy'avudde yonna gy'avudde bingi byalese bingi byasaddaase olw'okwagala okusikana train eno. Abadde alina ensonga lwaki ayagala kulinnya train eno. Mu budde naye yatuuka ebbali n'agiraba ng'egenda yakaaba n'okaaba. Yamuluma. N'akwateko bonajja ng'asembera mpola. Kumbe Sseruganda essimu yagironze. Maama lindako. Ndowooza nti n'ogenda gyetaaga wabula eyonoonese. Webale gireeta teyafa nayo. Yamugamba nti webale gireeta. Kati ziba tezibuusa ne balangirira nti station bagenda kugiggala. Ejja kuddamu okugulawo saa 11:00. Sokoleka ekitegeeza kyo gamba bagenda kuggalawo. Kiba kitegeeza teri train egenda kuddamu kuyita wano paka saa 11:00. Osobola okukozesa kaabu. Yagamba kati ninye kaabu olwokuba amisize train. Nsobola okukozesa tikiti eno y'emu ne nninnyira ku station ewalala. Ne Penny Station bagiggadde tosobola kulinnyirayo. Ngenda kuba osumukayira bwereere. Karoli akatunuli yankazi katukali so confused. Bikatabuseeko bannange. Yasooka n'asirikirira. Kali abaali wano agenda okugira bw'ati nga kyali wamusindikidde message amusindikidde reception gyegenda okubeera. Guleka gubadde mukolo gw'ambaga gwabadde ateekeddwa ogendako. Naye nga waliwo ekimulemeseza byonna information gy'afunye. Waliwo omuntu gwabadde asuubira nti ayinza okujja ate ne bamugamba nti alina gwazze naye. N'asalawo apo yeseemu. Kati yajja ngera okuza amaaso ng'alengera omukyalo ono ali mu kufigitinga n'essimu. Okakasa maama oli bulungi? Ya ndyoke siina tabbu. Kituufu kiri nti yali mutagali. Kubuuza ekibuuzo lwaki oyimiridde wano ebweru. Anti lwansonga station bagiggadde munnange. Yensonga lwaki ndi bweru. Kati obulaninga kuyimirira wano ekiro kyonna. Akasawo kange baakabbye.
Katonda wange ng'olabye ennaku. Nabadde mu masekati g'ebbaala ne bakatwala kati nasigaze eno tikiti ya $13 n'essimu yange yino yasiraanye. Ng'olabye. Yagamba naye tofaayo teweetaaga kunkwatibwa nnaku nja kwetereeza. Mbadde sikwatibwa nnaku jasimale ngenda kugamba nti oba osanga tugaba n'akaseete ka kaabu. Akasawo ko bakabbye. Nyinamu ekinaana wano. Nzira mu Boston nno ekinaana tekikola. Okusiza waali Boston North Harlem banange. Zo sente ziba nnyingi okuva ku sayidi eno bali mu sayidi y'omu New York. Why? Olaba omukyalo ono. Omukyalo ono agenda mu Boston mu Bunnambiro. Bifo bakiyita New Haven. Akasawo ke baakabyeko n'ensonga emergency. Wabula bw'atuuke waka agenda kuwa cheeke. Mba ngenda kuvuga ekiro kyonna paka ssaawa 6 gwa misana. Akasawo kono akasawo ka Prada. Nkakasi agenda kuwa akatipu akawererako ddala. Oli serious? Yabagamba lisi nga bamuwaayo 5 kuba munnange. Okuvuga olugendo olwo okuva eno okugenda eri mu Boston. Bulaza. Kale kankwe kadi yange gy'oba oyisaako. Tofa ojja kunsasula. Okakasa otya munna akusasula. Ojja kunsasula. Eno kadi eraga tekuli kasente. Kale. Ebise ebisinga kituukawo nyina endala yiino. Kozesa eyo. Eno togikosa olw'ensonga eri expired. Nagera okulaba ng'omusajja naye alabika muyaayi. Oyo girlfriend waali stuck aje kubulira. Teriyo muvuzi wa kaabu asobola muvuga mujjano mutwale tekiriyo. Manki kubira sayi kyali wange. Geno kebera ku simu ng'essimu atolooza kuliko eryanda. Bino biswaza n'essimu yaweddeko omuliro. Naye ku nsi ya Katonda olinayo ekikola mu bulamu obukaadi tezikola. Mbadde sikitegedde nti nkuliridde space y'abaagala okuyamba nze ze kayimidde wano ayagala okuyamba ate oli mu kuneewusa bibuuzo bya kisiru. Waliwo ebintu bye mbadde nsobola okukola ddala okubeera naawe. Kati genda obikole. Nsonyiwa okuba nga nkulemesa. Kirungi. Kiriya. Nkuyamba ate oneebuuzisa obadde otya. Kati nakyange akwata ekkubo ng'atambula. Kyokka ekifo sigamba nti akimanyi bulungi. Yajja. Jakunomba mu busungu obw'ekitalo ennyo Kamala. Litawona Jeruda. Laba. Agenda okuza amaaso ng'alengera abagwagwa. Waliwo abagwagwa abaali bajja. Yafunamu okutya. Kyava akwata ekkubo n'asalinkiriza nga adda sayidi seeri. Bali mu kwekyanga. Baamulengera. Abaali wano Sseruganda yajja n'amugamba naye onoosonyiwa baby okubanga nze kikeerezi. N'osonyiwa. Kyonna kyonna ekituukawo gwe sigala ng'otambula butambuzi omutwe kumire mu bbanga sigala ng'otambula. Si ya mutaasiza abayaaye badde baagala mwefunira. Anti weebali. Ekisookera ddala nsonyiwa ku by'okubanga mbadde mukambwe. Ebiro bibaawo nange ekiro kyanvuzeevuze dda munnange. Ku makya g'olwaliro mbadde ne credit card ng'ekola. Ge mazima. Yasooka n'amutula okusa ku farala gy'afaatata. Kati oyagala kola ki? Tugende mu hoteero sitore ki? Ompise komando. Nedda sigambye nti nkuyise komando onoonsonyiwa nnyinza okuba nti ogedde bubi. Mbadde ngamba nti bw'oba tolina mikwano mu kibuga lisi wandibadde ofuna w'osobola okubeera. Siina mikwano mu kibuga ate siina na ssimu. ID yange ne credit card baabibidde mu kasawo mu bbala gye nabaddemu. Kale wandyagadde tunoonye akasawo ko? Gulinga agamba nti omuntu yakatuta agenda kukazaawo bwe yakajje. Ebiseera ebisinga bajjamu ssente akasawo ne bakasuula. Oyinza ogenda ku bbaala nga bakasudde mu kasasiro y'ebbaala. Bbaala ki ojjukira erinnya lyayo gye wabaddemu? Yabadde etandika ne leeta L. Ekituufu kiri tisobola kujjukira. Yabadde downtown eyo. Bw'eba yabadde downtown nange gye mpita. Gy'oyita ng'ogenda okakasa. Jangu tutambule mpolampola tusobole okufuna akasawo ke otaasibwe mu ngeri emu oba endala. Namugamba kale. Yewunya stranger sebe amwesibyeko okumuyamba gyatugende. Mbadde nsuubira downtown eteekeddwa kubeera mu Maserengeta mu South. Anti ffe downtown eri eno munnange. Downtown teriyo saagala weegeziwaze. Okay. Ne bakwata ekkubo ne bajja. Lori amugambye tusooke tuddeyo ku bbaala gye baakubidde akasawo. Bampita Nikki ge mannya. Nze bampita Carrie. Okay, Carrie, kirungi okusiikana. Okay. Kati nga batambula bakwatiko bajja eruda mu kibaala.
nga bakebera mu kasasiro bagenda okebera mu kasasiro balina kye balaba siina kyenfunyemu naye nfunyemu engeri y'ekirowoozo gyangu twogere ne batenda ebiseera ebisinga babatenda baba bamanyi banyugunya yagamba nti sina bakalaba naye tomanya lwaki mwogera ne poliisi esobola okubayamba waliwo bagaaya baatugamba nti ebiseera ebisinga abagaaya babba obusawo babatenda baba balina kye bamanyi yagamba nti ekyo ekintu kyangu n'okusinga okuba nga oyise mbya poliisi kyeŋŋamba waliwo handsome gratuity akasiimu ak'ekika ekyawaggulu singa mutwe gwe oba olowoozeza ku muntu gw'osuubira yatutte akasawo kaprada kayinza okuba tekalina statement of value wabula nsobola okukasasula ssente ezeetaagisa zonna singa mba nkafunye musooke mumpemu akatikitiki kandabe ki kyensobola okubakolera statement of value kituufu nsiimye okubanga onyamba eno si yabadde nteekateekayo okubeera nange kutandika kebera mu kasasiro w'ebbaala era nga bw'oyogedde si yabadde nteekateeka yawe wandibadde olina ebirala by'obadde ogenda okukola kati solo nekijja ekyokukebera mu kasasiro wadde tekyabaddeko ekyandeese mu tawuni kwegamba nyinako audition enkya mbadde ku Grand Central Station awo nga ngezaako okubaako byengatagata ogwo mulere yes mulere afuwa mulere sikiwa nti nali ndabyeko omuntu afuwa omulere nakoma gula mu kyamunaana emirere bakyagifuwa naye jaswa kuba tetukyali mu bintu bya marching band oli mu jazz band kono yes ne jazz mwagala waliwo ke bayita My Funny Valentine nakunateranga okayimbanga I serenaded Jonathan Weinstein from behind a tree. Iranga agamba nti nateranga okwefura Jonathan Weinstein emabega w'omuti. A strip to sexy form. Batandika okugenda maaso n'okunyumya mpola mpola. Brave. Mbu yateranga okugira najjako olugweye kwegamba okusobola okubeera sexy. Jazz career. Yeah. Kali bwentyo bwe yakikomya. I'm an art consultant. Kali wadda mukali ya kikono ndi art consultant. Buying a painting. Era ekibadde kyendese mu kibuga kubaako kisiige kyengula. Piski. Sikiwa nti osobola okugimanya. Probably true. Kituufu nyinza okuba simanyi bya art naye. Who's your favorite painter? Ani painter gw'osinga okwagala? No. Tomanya nyinza okuba nga mumanyi. I lose all credibility. Got it now. Babado. Bafunamu awo emboozi basobola okugezaako okwasaganya. Maybe in luck. Muyinza okubeera buli bamukisa. Persuasion. Oluvannyuma nga mmaze okumatiza ono gw'ensuubira ayinza okuba nga akasawo kaatuukidde wuwe esaidi y'omulipanda eyo tomala gagendayo bw'aba kusindika mulipanda tomala gagendayo. Well, thank you. Kale weebale kabulaza weebalire ddala. Hope I was helpful. Kansubire nti mbayambye bannange. Ekituufu kiri nti otuyambidde ddala. Kyagezaako otegeeza wabaddeyo olina omuwa akasiimu. Akasiimu ngenda kuwahaga bulaza ngenda kuwahaga nkwereko kikiisi wagambye nti ogenda kumpa handsome gratuity ogenda kumpa akasiimu nga dambutuufu kasavwa Take credit cards? credit card muzikiriza baavaayo Swear, right? so kale tuba tudda sayidi ki tudde eno tudde nzira eri. Alright, you talked me into it. Kale omaze okummatiza tugenda genda mulipanda ffenna oteekeddwa okwetegekera emunayisa oyo eyo gy'olaga mulipanda asobola kukkiriza genda weka gyatugende tudde eno okakasa tofukono it's okay kankwerekereko tugende mulipanda bajja My husband will really appreciate baawanga ajja kusiima okuba nga onnyambye era mbutuufu oli musajja wanjawulo wali toteekeddwa kubawo layini ya bbaawo badde teweetaaga gireeta. Yagamba onoosonyiwa okuba nga kwegamba si butakwesiga naye oli nice guy. Mwala kasi abatandika bi nice guy ebyo ng'okibukamu bukyali. Nice guy eva sibatera kuwangula bulungi. Yagamba sokolekera ati eno gye wabadde ogenda ku audition. Ng'ovugyeko ekyo audition waliwo ekirala. You know when you can't make up your mind about whether or not you should do something? Yagamba nti omanyi okubeerawo nga tosalawo kukola ekintu. Supposed to do this. Kali nga weebuuza ddala mutuufu nteekeddwa okukola kino ng'ogamba Mukama singa osobola okumpa akabonero. Akabonero kwegamba audition yabadde sign kono yes audition gye ntwalanga sign. Band. Duke Terry? Waliwo bandi eno erimu omuyimbi ayitibwa Duke Terry. Y'amaanyi. Piano player. Muzanyi wa piano. Lost his trumpet player about a month ago. Kati omwezi gumu oguyise emabega omuntu amufuuyira omulere yafwa. Ate nga alina okukola performance kati nampita ne ngamba lwaki nedda. So kati ensonga eno yakuleetedde sayini y'audition kati story ki? That's
A wedding. Yagambe yensonga ya mbaga. Kati embaga yebadde mulemeso gyabadde alemeddwa okgendako. No. Olina okumenya embaga nti nedda. Just very complicated. Waliwo omuntu gwe nabadde saagala genda sikanako n'omugole omukyala nti nedda. Mugole omusajja. Nedda si mugole musajja. Well, what about you? Ate gwe. I'm guessing the purse was a gift from your husband? Akasawo ndowooza kyali kirabo okuva eri bbaawo. You're missing some heart. Just wakuba munayi sikulabako mpeta. Wadde ngamba nti oli mufumbo sikulabako mpeta. Lindako. I have a ring. Empeta ngiina. Because it's being repaired. Naye sijambadde olw'ensonga mu Boston bali mu kugitereeza. Anti kyonna sikulinaako ttabu. Believe me? Tozikiriza mu kyenkugamba. Ate nze gambyeko musikukkiriza. Tebinkwatako oba empeta oggiina oba toggiina oba oli mufumbo oba toli mufumbo oba okola bwenzi saagala kumanya. Just mbadde nkugamba bugambi. Tosobola gamba muntu nti oli mufumu naye nga tolina na mpeta. Tekalina bajja. Jja batambula mpola mpola. Kamugambye empeta nagirese mu Boston bali mu kugitereeza n'akangamba isoke. Tebinkwatako. Just mbadde njagala kujjukiza. Mukujja. Nagambye bakayise before we go. Weewano we batugambye otugenda osikana omukulu ku saidi ya Lipanda. Lwaki tondeka ne ŋŋendayo? I think we should call the police. Wangambye ka Black Pladay oba osanga tuyite poliisi. Poliisi esobola kujja lwakuna. Gwe mbulya specific za akasawo. The inside flap or the Munda waako mulimu initials za BD. writing. Naye nga zawandiikibwako mwana. Lwaki BD? Stepson wange yabiwandiikamu. My name is Brooke. Erinnya lyange nze Brooke Dalton kamulumbye ke kakeri. Katonda wange. It was Carrie. Wangambye gwe Kerry. We're in New York. It's late. Nabadde mu New York ndi kikerezi omugwira akulemedde kati nze nandikoze ntya. Vacation. Bwe nkomawo Brooke tugenda kola ku bya communication yaffe. Gaffney's. Wait for. Waliwo club agita Gaffney's ng'obuuse ebizimbe bibiri kankusika naawe. I don't know. Olina ssente. Personal question. Kibuuzo ky'ombuuza nno kikulu. You're going to do something crazy. Ogenda kukola ekyobusiro okugyayo akasawo ako kuba bagenda kwetaaga ssente. It means a lot. Bw'oba ogambye ekyabusiru then it's okay. Ogenda kukanyaga bunyazi odduke. It's exciting though, isn't it? Naye ate bw'okyogerako nakyo kiyinza okunkolera kikyamula. Talina wadde olwataano kakali n'agenzi akasawo alabika agenda kanyagulula ddukaavu eyo. Amugambye kankusisikana waliwo kikiraabu wemba nkusisikana buka ebizimbe nga bibiri okisanga awo. Nja kusanga awo. Kali ajja. You the one lost the purse? Ye gwe nyine kasawo. Without it, my whole outfit falls apart. Mu butuufu watali kasawo akembeera nkalubo. Mugamba isoke yingira jangu. Kina kyayakwate kuba najjerula ekituufu kiriti yafunamu okutya kakati ngaze wano waliwo kikorokoro. Kasawo n'akateeka ebbali akalimu trumpeti yooli oba omulere. Rodi nga bamuleeta yajja. Michael Dalton's room. Yakuba kote of Seasons mu Atlanta. Ng'asaba kogani Michael. Hey, baby. Ogamba otya baby? Kyekigenda maaso oli bulungi. Couldn't sleep and Anti munaye otulotomboze. I just tell you that I Nenjagala nkugambe nti nkwagala okamala. Nange nkwagala baby. New York egenda etya? Wasobodde ogula ekisiige? Ani nakiguze munnange. 225. Kiri kitutu 5. Yeah. It's been going on so long. I'm just glad it. Era agamba nti kibadde kintwala kaasa naye paka lwenkifunye mu 5. Wafunye obubaka bwange. What? My phone actually. Essimu yange yaweddeko omuliro munnange. Newunya lwaki obadde tonnabakuba. Yamugamba ngenda kulinnya endege esookera ddala bayisaawa 2 ngenda kuba nkomyewo. Tusobole ogezaako okuba nga tujaguza. Really, it's 2 a.m. No, you just want to. Naye teweetaaga kwebaka ssaawa ziri 8. Ate ofaayo ngenda kwebaka ku nnyonyi. Nze saagala kubeera eno mu kibuga kya Atlanta. Staying. Kyandeese kyabwedde njagala kuyita mu buyisi nkomewo. And you're arrested. Nze mbadde nga mawandisoose kuwummulako no n'ennyonyi namaze ddo gibuukinga baby. Yeah, I'm just tired. Naye ng'olyokeko ono yasindyoke jasi ndi mukoowu. Kale kankuleke weebake munaye baby ebisigadde ndowooza tujja kuba twogera. Kayina akubidde bbaawe ali mu Atlanta. Alina bizinesi yabadde ageesa okuddukanya. Nakyala ali ku saidi y'omu New York. Kati bizinesi Nakyala ezabadde zimulese gula kisiiga agamba nti amaze akwata kuba okuddaka. Kudda mu Boston. Gye bagenda osikala kuba kati omwami amugambye nti nze ngenda kusiimula kati ye Nakyala abadde agamba Rodi sooka owummule. Rodi n'amugamba nedda. Seetaaga kulwayo eno nze njagala kujja kusiikana bayisaawa ndowooza nga kusiika ne tujaguze munnange. Tugenda kwetaaga 9 bw'oba akasawo kategedde. Ye namba gye nawadde Taylor ne mugamba tugenda kwetaaga 9 kuno namusasudde. Sente nazimuwadde. Tumukubire. Mukubire simu gwe. Oh, this is great. You call him? Kiwe kyemugenda amaaso n'okola kyabusiru nammwe. Abaali wano geno gira bwati nga balaba poliisi. Bamwokerawo ennyondo. Kubirawo ennyondo. Omuyise poliisi mwagala twe.
obusawo ne babutwala. Ala. I'm so sorry. Onosonyiwa munnange. An idiot. Yeah, Mpuliranga mugwagwa. oh. Oyina ensonga zo zogenda okwasaganya naye ogenda otuukayo nga masikiini. No, Eh? stick with. Tusigale ku kyobwa masikiini. Sorry that I sent the cops in. I Onosonyiwa okubanga natumye onono yasindiseyo abasirikale. Yabali tasobola kukyebera ng'alowooza lodi bayinza n'okumuttira mu ndeyo musaatu. Yena bwe yalabye abasirikale n'abayita. What's it take to win a little trust with you, Miss Bradshaw? Kakineetaaga ki okubanga osobola okuneesiga mukyala Bradshaw? Now. Kali Bradshaw. matters. Kabadde kasose mugamba kali. Azini Kali Bradshaw. My marriage. Yagamba kyonna kye mbadde ngezaako okulwanira kiwedde obufumbo bwange buwedde. Mbadde nteekeddwa okudda eka bifo nga tannaba kudda. No, it's Takimanyi nti oli mu New York. Ko nedda biri complicated. Si butakimanya nti ni mu New York. Nkitegedde. Kano yeefula akitegedde. Kitegeeza akisebo ky'oyogedde. Well, it's not rocket Ono si rocket science. Toyambadde empeta ya bufumbo. for your husband. Oteekeddwa otuuke waka bifo baawo nga tannaba kudda. Takimanyi mbu oli mu New York. accusing me of having an. Onvunaana nti mbadde najja eno ku bwenzi. Oh, it's, Jesse. you know, I'm calling it like I see. Jesse nze nkyogera nga bwe nkiraba. Kiramu obuzibu. You make mistakes. Abantu bakola ensobi. Time. If I was Leka kwefuula mugezi. Singa mbadde nkola obufumbo lowooza boyfriend wange saani mukubidde n'annyamba. Hayi simanyi. Maybe he doesn't know your. Ayinza okuba takimanyi nti oli mufumbo. Mukuba ensawo ye. Gasiya. Wait. Lindako. Juana, look, thank you for your help, but it's Weebale kunnyamba wabula kati zino ensonga zange naawe ziwedde. your night. Wait. Lindako soko lindeko teweekyanga. Hiding out in Grand Central trying to avoid this Yamugamba nti nabadde neekwese ku Grand Central nga nyina bye neekweseeko. showed up. It's going to be shit after you leave. But your night, if we can get you home and save your marriage, well then. Ekituufu kiri nti nze ebyange tebigenda tereera. Naye ate gwe singa nsobola okuzza ewaka bifo nga baawo tannaba kudda nja kuba nfusse muzira. Look, I don't mean to. Onoosonyiwa mbadde sigezesa kuyingira mu nsonga zo. Issue is you got to get home tonight. Naye ekindaze nti kati weetaaga otuuke eka ekiro. Right, Nti ye so what time do you have to be home by? kati olina kutuukayo saawa meka? Ekinene ennyo saawa emu. Okay? Means we got to leave by 3:30. Kibategeeza nti olina kusimbula wano by ssaawa nga 3 kitundu, ssaawa 9 kitundu oba 10 zennyini. Nti ye kwata wano. Kati focus tugiteekeko ekyo. Omugambye nti alina okutuuka ewaka bifo baawe nga tannaba kudda. Car service? Yakubira abakamero ka service. Hey, how much to Boston if Kinaatwala sente meka like otutuusa mu Boston? Babagamba 47. Buli kimu kyonna nga kwekiri. Bagambye eki? Bagambye 47. Tusobola ozifuna. So, I got a buddy. Nyina kyali wange ku kiri kye nagambyeko eky'embaga. That would be amazing. Wow. Kijja kuba kisufu munayise ng'ama asobola ofuna sente n'enninnya n'engenda. Leeta. Reception by now. I'm pretty sure my friend's still there. Tugenda kwatikuba tusooke tugende ku reception tulabe baba bakyaliyo. Aya. Nga bali ebbali yafuwa akalereke mpola mpola. Mugambye isooke katulabe engeri gye tusobola okugezaako okutetenkanya otuuke munnange. Namugamba nze ebizibu ebyange newe naaba nkutadde bigenda sigala bikyaliwo. Naye ate gwe kikyo kyangu nnyo kasita otuukeka nga bbaawo tannaba kigenda kubeera fine. Is that the song you're going to play tomorrow? Lwe oluyimba lw'ogenda ofuuwa olunaku lw'enkya simanyi oba osanga. Nze ngamba wali ku byolwo. If I know anything about Duke, what's his... Bwe mba mmanyiko oyo Guy Duke yani? Duke Terry. Duke Terry. Yeah. Nkakasa bw'onoofuulwa ajja kwagala. With his bass player a couple months ago in DC. Nyina bwe napuleyinga naye bass player ku saidi omu DC. It's wonderful. Era nga kyali kisufu abantu baasiima. Enough about me. Your story. Tuve ku byange tusooke twogere ku byo kuba kati ebyo y'ensonga enkulu. My turn. Okay, saawa yange yakusamiitinga. Straightforward. Ngenda kubeera straightforward. Brother, husband, Ndino mugaalo. finance, Alina mwannyinaze omu. Alina omwami ali mu finance. photograph, because my phone is broken. Conveniently. Sisobola kulaga kifaananyi kya musajja olw'ensonga munnange. Working at Essimu yakyankalanye. Sure. Kanamusiikana yali akola mu London. getting this, Yali akozeyo okumala emyaka egiwererako ddala. I don't know, the Kenatandika okufunamu Pismo, Abafaransa bakita dipezimo. presentation, like Kegamba okuwulira nga oli mu kifo naye nga owulira nga atali wammwe. I had Kye nakola a hard time making friends in London. ate kyampa obuzibu okufuna emikwano mu London. Yali mu Bungereza. And so my boss So was kati bosi wange n'aŋŋamba show, waliwo kyegenda okubeera mu Boston. Yandiyagadde ogenda nange n'ensiikanayo Michael. have you ever had a feeling, Wali obaddeko ne feeling egamba just known somewhere in your bones that somebody was going to put n'omanya nti mu magumba go waliwo omuntu agenda okujja afuka ensonga mu bulamu obwo. Wali okiwuliddeko ekintu ng'ekyo. Anyway,
his wife had. Yalina mukyala we n'amulekawo. Alina gayi gwe yadduka naye yali mukwano gwa baawe. And so the last thing he N'agenda n'abaana. So ekintu kyali tayagala mu kusembayo kwegamba ku getting involved with someone. You being the last thing any man would. Waliwo ayinza okugaana okubeera n'omuntu kati nga gwe. Thank you. We bali kusiima compliment simbi. So So kati I bought the painting that my boss wanted me. ekisiige nakigula boss wange kyali yeetaaga ngule mu Boston n'ekimusindikira. Kati okuva olw'osadda mu London n'ensalawo nsigale n'omusajja. The girl. Nga wali muvumu munnange. The funny thing is I remain proud of Ekiri funny me that I was the girl who recognized love and jumped. yagamba neenyumiriza mu kintu ky'okuba nga nasobola okutegeera n'endaba omukwano n'engugwamu nesigudduka. So if I know my friend, he'll be at the open bar. So kati bwe mba manyi kyali wange ajja kubeera ku open bar. Is the person that you came to see gonna be there? Omuntu gwe wabadde osuubira okujja okusikana ku mukolo gwagenda kubaawo. Probably. Kisoboka nyinza omusangayo. Kati nga bajja kusya ku address kyaliwe gye yamusindikira eya reception. Is it that bad? Ddala mutuufu kibi bwe kityo. Kyonna ekyatukawo n'omuntu oyo gwe tugenda okusikana. It's not. Si nsonga. Kamulaba yatuuse wano kati atandise n'okuteeyefula so serious. It's an ex something. Omuntu gwe nabadde nsuubira okusikanawo ex Samusingi. And does the ex something have? Ex alina erinnya, ex Samusingi alina erinnya. Anna. Ayitibwa Anna. I haven't seen her in a while. Mbadde maze ebbanga nga simulaba nga tetwogerezeganya wadde ki. Was it a bad breakup? Mwakyawagana bubi. Any other kinds? Wali abakyawagana obulungi. Oli waba akukyaye. Oba mububi, oba mubulungi, as long as nti akukyaye. Bagenda ofuluma waliwo abaafuluma nga beeriko baaba. They just have sex again? Kansubira ensonga z'ekawulongojo tebazikwatidde muno. Oba bazikwatidde oba tebazikwatiddemu saagala manyanze. Bantu balina eddembe lyabwe. Keringa jja. Bakwateko basembera mpolampola ne nakyala. Okay? Bayingirawo. Nga basooka batambuza amaaso. Good question. Weewano. You know Danny and the groom. Ekituufu kiri nti nze omukolo manyiiko dda ne ngugasseko n'omugolo omusajja. Naye abasigadde sibamanyi. Kenagera okujja bwati waliwo omukyago yalengera. Yali asaze engeri y'akaviiri kato. Do you know that person? Oyo omuntu gw'otuddeko enkaliriza omumanyi. Agenda okyuka. Yali surprise nga si yeye. No, I do not. Simumanyi oyo simumanyi. Are you sure that you're up? Okakasa kino oli mwetegefu kikola. Don't feel bad. Kyagala owulire bubi. Wulidde. I feel bad. Mpulira bubi si badiri. Dad, did you just correct my grand? Ova kutereeza luzungu lwange olw'okwambadde nkubye embogo. You've been dying to. Obadde ofa. I've been silently correcting you all night. Ekituufu kiri nti obadde okuba embogo nga njagala kutereeza naye nga nfa. Relationship where you feel comfortable. Kusinziira ku nkolagana yaffe weetuuse kati owulidde ng'oli comfortable okuvaayo ntereeze. Missed all the good uphill stuff. And what is PWC? Ye PWC kitegeeza ki wetuze ndabako PWC. In the right place? Okakasa tuli mu kifo ekituufu. Tuli watyamu. Waliwo yamuyita owa ke kaseera. You're an hour late. Mukeriye essaawa nnambirira. Traffic. Bano badde basuubira bandi traffic munnange. To hold down the fort, so to speak. What am I supposed to do with one? Kati nze nkolera ki omuntu aze ne saxophone emu yokka. Oh my God. Ate eno trumpet. Singer. Ono muye muyimbi gwe nnina. It's bullshit. I'm not paying. Kati nze sigenda sasula mitwalo ssente zange. But we've only 15 nnambirira nga gwe wekaaliwo bandi teriyo kono kale ffe tuweeko 600. Sibawanga abalala bazze. Yagamba tewali tabu dijja agira kkubira. 350. Nenda nkwako 3-5. Tuwe 5 kale tuwe 5. Now, get up and start. Genda otandike nga bwendeta akasente kwata. 7 is a green room if you need to store your stuff. Waliwo ka green room bwe mba mwagala ogenda otereka ebintu byammwe. No. Jangu nikisokoleke. Zino sente nyanga. Kakaito ngono omukolo badde basuubira bandi okubawo. Bandi olwedde ekereye. Kati batomedde engeri gy'abadde akuta omulere. Besides, we need more. Ye kyakoze na negotiate nga basooke bamuweko half balinga we bajja. Bamuweko deposit bagenda muwako deposit wa 5. Kyokka nga beetaaga just $447. Nakyala asulutuka mu Boston. Kali amugamba. Kana akasente tetugenda kaleka. Right. But if you gotta take them off,
Save it for the finale. I don't think I'll be able to follow that up. Yamugamba olwedde wandaze eti wali oyimbako mu biseera ebikadde. Oba wali oyimba ku sukuulu ng'oyimba ku zizi kati ogendako kati wali kyakola. On vocals, kicking off. Nicky Voni ng'ogasseko ne Nakyala Brooke yagenda okwasaganya amaloboozi tugenda kuyimba akayitibwa My Funny Valentine. Kayimba ke yamugamba yamugambye kogenda okuyimba tewali kyakola nze kafuwa omulere yakayimba nga akyali muto mu biseera ebyedda nga batandika mukazi wattu okuyimbako takwerabiranga kyebeka kyalingamu ng'ekitone paka lwe yava mu ekyo n'agenda mu bya art consultation baba tandika okooka omukulu n'afuuwa omulere laba ninga kibaagala basooke babasayiningira ebitaano ebyo si ebbandi eteekeddwa okubaawo. Looks are laughable, unphotographable. You're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak, are you sweet? But don't change your hair for me, not if you care for me. Balina engeri ssebo gye bakigattagatta audience ne bagikwata mu ttaano zaabwe. Abantu bonna bakakana kati ate baani entuufu wejjira anti munayituze ke kaseera akanda bagamba nti munnammwe wuli yatandise dda nti otetumumanyi. Waawo n'akwate kuba akawuzi ke luli yawuli esanyuse balina engeri gye bakigasse kati agenda okugira bwati kumbe omukulu yeekyanga. I'm too sexy for my shirt. Najjayiwe toyongera birala gyatugende vaayo byatabuse bandi eze tandika bayitamu kwekujja yamugamba kibadde kisufu kamala kono bade amazing tugende mu green room gye batugambye gye basobola okuwummulira bayitamu ne bajja erudda yingira teryaliyo. Kansooke nkubira eddane mubuuze essebo address gye wampadde ng'ebadde enkyamu. Emergency contacts? I don't think I get in as many emergencies as you do. Yagamba nti alina emergency contacts mutwe kono nze sina emergency contacts mutwe kulaba gwayina ennyingi. It's Nick. Where the hell are you, man? Gwe ssebo oli ludda wa address gye wampadde yabadde ekyamu. It sounds strange. I need $450. Neetagayo ne dollars 450. For death. Ebisigadde nja kubulira oluvannyuma. This is life or death. All right. Kali. Do you think you'll get the message in time? I don't know. Olowooza obaka n'asobola obufuna mu budde kono simanyi. I got another idea. Nfunyemu ekirowoozo ekirala. Gwe tofaayo kakana. Konsiyagi nkuyambe ntya? Car to take my guest. Neetaaga emmotoka etwaleyo omugenyi wange mu Boston. Yes. Weetaaga lwejjula ka service kono yeesireete ya bulijjo. Ogenda kyajinga ku lumu? Koti wali buzibu Mr. Childers. Mpaamu eddakiika 10 kono weebali. Are you crazy? Bakizudde ssebo eno ruumu y'amaanyi kati ruumu osobola okutumirako emmotoka bwebeera y'amaanyi kati ate lodi akubye nga nnyini ruumu n'agamba nti mbadde njagala olwo omugenyi wawe mugenda mutwala ku side of Boston. Get arrested. Well, it should be. Kansule nti akasete ka bayiro kajja kubeera watte senga oba okwatiddwa kono kateekeddwa okubeera. So talk to me about these pieces. Kati sooka ombulire ku bisiige bino bye tulengera erudda ayogera nga mu Ngereza. You know. Otegedde otya? You can tell you need to know quite a bit about art in order to appreciate. Kindaze nti osobola okuba nga omanyi ku bya art. Interesting thing about hotel art, Ekinyuma ku bya art w'omu hotels obviously, but it's what's behind it. kiki kye baba bawandiiseeko emabega. Have you heard of hotel graffiti? Wali owulidde ku hotel graffiti? Comedian started it when his TV didn't work. Waliwo comedian yabitandika mu biseera ebyo yakwata art ng'akubako ebifaananyi eby'enjawulo. Kansooke ndabe yakijjayo Katonda wange. What? Having you not appreciate that. Laba nno kye baakubako emabega. Gotta go. The hookers are here. Njagala fuluma bakomando bali wano. Anything in this room. Tetubaako kye tukwatako mu ruumu eno. Kakati baavaayo nga babagambye emmotoka ezze.
naye oli yamugambye nti eya bulijjo We ordered a car for Mr. Childers. twatumiza emmotoka kono yiye eya bulijjo etera omutwa gye yasabye Mr. Childers. naye ate sigwe Mr. Childers Sure, I was sent down with Mr. Childers. anti zibamuta blood show bansindise ono ye mugenyi wa Childers kansoke mukubire mubuuze munnange manye ekiriwo Be necessary. ekyo tekyetaagisa obudde tebunabakeerewa Houston's still open. waliwo akafo tusobola okugenda ntufunamu ekyokunywa ba Houston bakya oyagala kale katusooke tufune ekyokunywa then agenda kujja asanga emmotoka kumbe oli abadde agenda kubira mugaga amugambe nti wayi tulina gwe tutwala ku bbiiru yo But neither money nor a... tetulina sete tetulina nteekateeka tuli stark What we need is a time machine. kye twetaaga ndowooza time machine Well, we kind of have one. waliwo eno Years ago, they turned all these public papers. myaka mitono egiyisema bebagaa bino ebisimu bikolokolo baabikyusa kati bisobola okugezaako okuyamba okuba mu biseera by'edda What was happening on that corner 20 years ago? It's funny. mbw'osobola okukozesa essimu eyo n'osobola okumanya ki ekyaliwo myaka 2 egiyise emabega Yesterday. nze njagala kumanya byajjo bwe mba wakutereeza at least kutereeza byajjo Let's try. kale tugezeeko tulabe n'akwateko n'aginyiga Tell yourself. jangu ogende weekubira essimu ono Brook Future akubire Brook Past owajjo essimu abeeko byamutegeeza jasi bino babikola nga bwe bayiye ekiddako Brook It's you. anti ono nze Sure. nze ggwe okuba mu Future Doesn't believe me. aganye okwozikiriza Gotta tell her something. oteekeddwa omugamba ekintu ekyekyama ky'oyinza okuba nga gwe kakimanyi gw'omu Future n'omu Past So you know that tiny scar that omanye enkovu the one that you tell everyone you got hiking in, eyo gy'ogamba abantu nti wagifuna owalampa ensozi mu Argentina at a Hanson concert? ng'ate wagifuna ku Aniston concert ng'oli mu college My favorite story already. baaba nkuwulira lindako akkiriza So Pam made you crowd surf and you so kati paamu The guard. yakusindika mu bantu kakkana ng'olina wootomedde in the ER. ne mukomekerera mu emergency room Oh good, you believe me now. kati onzikiriza So whatever you do, kyonna kyonna ky'okola not to any stranger. toyogera n'omugwira yenna ku Grand Central owulira Actually, just skip New York in fact tokwata kuba ogenda mu New York and get a move. sigala waka laba sinema funa ebyokulya naaba Everything will be fine in the morning. ku makya buli kimu kigenda kubeera fine kale ye awo bonzigyemu You wouldn't have met me. kiba kitegeeza oba tojja kusikana Decided if that's a good thing or a bad thing. sinabasalawo oba okusikana is a good thing oba a bad thing All right. nkyali awo neebuuza oba okusikana kirungi oba kibi I'm gonna get off that easy. sebo naawe jangu okuba essimu weekubira essimu No, I don't mess with the physics. nze saagala kumesingana physics akwatagana ku space and time gwe nva kwogera bintu byange wanate weesirwaza jangu But I Okay. yesterday. I wanted to do 2000. nze njagala kwekubira mu 2 aha n'akwateko n'ateekako Nick. Hey. Nicky Smith, nze you nze okuba mu Future bought it. abikkiriza omusiru Listen. wuliriza Let's make the world. amazima gakatula muggulu tosibira ku Arsenal ng'esamba PSG I know it sounds crazy. kimanyi kiwulikika ng'ekyobusu naye tosibira ku Arsenal ng'esamba PSG Bye. weeraba That's it? ekiki Everyone knows when you got a time. omuntu yenna akimanyi singa ofuna time ng'osobola okudda emabega kasete kateeke mu zzaala naye kirabikira tebikoze jasi oba kikoze kutwaliriza budde What about a bus? But they don't even run at night. wandibadde olinya baasi kono baasi tezikola kiro And they're cheap. They're like waliwo eyo mu Chinatown ebiseera ebisinga zo zikola No. ate babeera balayisi easier than 500 though. babeera balayisi babeera mu dollars nga 8 kone 8 okiyina ekyo kyo tujja kiwenja kuba katwali tuwenja 5 at least tunaawenja 8 ng'amukwata ku mukono ng'amuyisaawo ng'amugjawo ng'amuleeta bajja Well, aha did our best. tukoze ekisoboka nga ffe We are almost out of time. akadde kalabikako katutima ye What if we just call your husband? watya singa okubira bbaawo n'omugamba nti oli mu New York He already knows about olwedde akimanyi ndi mu New York naye ensonga eyandese agimanyi abimanyi nti ye that too. kakati bwe kibeera bwe kityo Well, then why do you have to be? then katulwaki oyagala omusooka ewaka bw'aba akimanyi nti oli mu New York Is there something you got to waliwo ekintu ky'otannaba kuŋŋamba ky'oyagala omusookerako eka do? He's an idiot if you can't put it past him. And you kyonna kyonna kyekiri bw'aba tasobola kubyesonyiwa mutumbaavu That I needed to do when I get back. I'm still not going to make it. agamba nti waliwo kye njagala okukola bifo nga tannaba kudda yensonga lwaki njagala musookeyo do.
Look, you may have already thought of this, but oyinza okuba nga kiro wakirowoozezaamu dda n'ekyogamba teri muntu gosobola kukubira n'akikolera oli n'akisanga nga kiwedde ne woba toliyo. I'm out of coins. Are you out of coins? Ezikuba zo si kyayina olinamu ebinusu ebikuba essimu n'omukyala gwe yalinga yali ku ssimu n'asooka ayogera naye kali amugambye nti ekimpakusa okumusooka ewaka waliwo kyenjagala okukola bifo nga tannaba kujja y'ensonga lwaki njagala musooka ewaka. I'm so sorry to call this late. kali yamufunye essimu ono n'akubira mukwano gwe ayitibwa Pam. Ki ekigenda maaso? I need a huge favor and I need... mutuufu neetaaga onnyamba ate njagala onnyambire ddala. Okay, so go to my house. Genda ewange waka. There's a key. Emabega mu lujja waliwo akasumuluzo tukateekawo okumpi ne puulu. Lugulawo oluggi lw'emabega alamukodi eri 42 then genda mu kisenge ogenda sikanawo ebbaluwa ku kitanda. Ebbaluwa nagiwandiikidde Michael. Ebbaluwa eyo ngenda kusaba ogisigaze paka nga 10 wabula nkusaba tugisoma. Buruku sigenda gisoma. Saawa ziri saawa 10. Nina budde bwenkana ki kuno ine saawa 3. 3 hours nja kuba maze okikola. Nsobola okukosa ku ssimu oluvannyuma nga amaze ogikozesa. Gwe tofaayo Buruku ekyo kiwedde. Kati ekibadde kimwanguya okutuuka kyabadde ayagala okwanguyira okutuuka ewaka olwo ebbaluwa gyawandiise n'agireka mu kisenge. Alabika ebbaluwa yabadde agiwandiikidde bbaawe. Kati kyekibadde kyabadde ayagala okudduka asooke eka bifo nga bbaawe tannaba. Ninga kirabika tekyekuusa ku nsonga ya bwenzi oba ki kiwedde. Kasi amaze okuba essimu yajja n'amusimba akafumito. Manyi omuntu okusimba akafumito kali akalaga nti ndi mumativu. Weebale ku kyonkoledde kyonna. Nabagambye twikaitwa before we go. Bijja gy'osobola kisoze nga bulijjo. You know, I think this is the first time I've seen you look genuinely. Guno gwe mundi gw'esoosa okulaba nga oli musanyufu ebya ddala. Nga toli stressed. Happy is different. Well, I'm glad it worked out. Ndi musanyufu okubanga kikoze munnange. And for the record, you can never cheat on anybody. Nakulabye nga toli mukazi mwenzi. Are you the kind of guy who like you? Gwe guy ndowooza alowoleza abakyala ebirungi. It's a dangerous habit. Ogono muze si mulungi okulowoleza abakyala ebirungi. You got smashed. Y'ensonga lwaki bakubye n'ennyindo ne bagimenya. Can I leave your voicemail? Yeah. Dani yasobodde okutegera voicemail ekono butereewo. His dyslexia really kicks in when he's been drinking. Where is it? Era nga yabadde andekedde wrong address. Omanyi ebiseera ebisinga alinamu ka dyslexia kati bimanyi omukyankana bw'anywamu bimanyi omukyankana namuko. Naye kati yamaze n'antegeeza. Wow. Tugendeko mu Central Park. It can't be that bad. Has it got something to do with tuyagala kwatako bwogendayo kino kyekuusa kw'ekiwo. services? I'm all dressed up. Nze nyambadde tusobola ogendayo. It's okay. It's late. Kiri okay obudde bwakereye dda. You're underestimating me. Onyooma nno. Bodyguard. Nsobola okubeerera bodyguard oba si spiritual advisor. It can be your Jiminy Cricket. Nsobola okubeera Jimmy Cricket wo. She's there with somebody. Alina gwali naye ku mukolo. Ex wange. See. Well, I mean, you helped me. Wanyambye. Did not make wataasiza obufumbo bwange. a hero. Era kati essaawa zino nkutwala kubeera muzira. Saagala obeere muzira ati aba ex. Oh, we can pretend to be boyfriend. Tusobola okwefuula boyfriend girlfriend. That'll make her jealous. Tusobola n'omukwasa obujja. Oh my God. Anti ajja kimanya toli type yange. Brainstorming. Just mbadde ndeeta kirowoozo. Who changed you? Oba osanga ajja kulowooza nakukyusa. Kijja musuula eddalu. Kati nkusaba tugende. Nicky Von. Be mine. Onoosobola okubeera Calibrad show wange. Pretend boyfriend. Calibrad show Brooke Dalton. Abugamba kale tugende. Abugambye nti gye wabadde oti ogenda tugendeyo. Bwe batyo baakwata ekkubo ne basembera. Njagala olabe. Kutuuka ebbali gulawo. Oli amaze n'amusinika address entuufu. Bw'atuuka n'eyasooka n'amagamaga n'atambuza amaaso alabe. Nakyala agiddeko emabega. Kansooka luno tutomedde omukolo omutuufu. Anti wano mmanyiwo oluyimba. Abasigadde kitina gwe mmanyiwo. Abali wadawulya Nicky. Kabulazi amulabye. Blood omaze n'ojja. Zizino nfunye 3-5 ge mazima zesobodde ofuna. Hi. Yebaleko nnyabo. I'm Brooke. Bampita Brooke. Dan? Nze bampita Dani. Your help, Danny. Weebale nnyo munaye weebale tuyamba Dani. Honey, we're Naye akaseeteko osobola okasigaza tetugera keetaaga. little squirt. Essaawa zino bibadde bitusumbwa byawedde dda. The kitty to get this. G'okimanyi ntuuze na kibumba okusobola okufuna seete zino. It's not Danny. Dani, lwaki okuba ebiraka? Wow. We there already? Embarrassing him. Brooke. Danny. Bampita Brooke. Woman who's taken.
Dani ono omukyala tomutomera already wange. Okay. Oh no, not like. Yamu si mu ngeri eyo. Amugambye she's already taken koye nti twala ogire kono leka naawe. I can promise you no such thing. In fact, sisobola kusubiza nti bakutwali. Jasi amwadde kadi namugamba oba oyina oyagala okwebaka kadi iyo. Kyabadde amwera no kadi amwa room wanaasula. Answer must definitely be no. Baba Danny said he's Rina kyabadde alowooza nti oli amwadde kasi amugambye nti ono omukyala she's taken. Ye n'asalawo mbu amwe kadi lwoli afune waatwala. Afoba kule nga bwomanyi munnange naye amugambye nda tekiri bwe kityo. Kiriagera otambuza amaaso bambi. Mu bantu bonna abaali wano yagakuba ku mukyala yali akoze akaviira akali short. Ye abakazi abakoze obuviiri obuli short babeera sweet ngeri yaabwe. Kiriagera okumulengera nga amaaso alina gwagataddeko. Gamba oke. Ne kannakyakagenda okyuka bwe kati ne kamulaba. Kituufu kiri lodi yalina choice. Maama. Kana mboko. Kamulaba ne kasaba gwe kali kwogera naye kasooke kamuveeko kagende kasika ne road wali. Road annyogoje. Dave, you shifty bastard. Takajjaako maaso. Mpaamu eddakiika 2 kanzije. Olwamulaba ssebo n'oli ne kamugoba oba tufulume. Ngende. Amugamba sigalawo tofaawo. Ne kajja. Kaatuuka waali. Ogamba otya. Ne kamusimba akafumito. Wow. Kabula ne chekamugamba. Okay. Dempsey, Brooke Dalton. Ana Dempsey ona aitwa Brooke Dalton. To meet you. Nsanyusa okusikana munnange. Traffic was so bad, all the way from. Omanyi traffic yabadde watabu okuva mu firi nabadde ndowooza sigana kusanga. We did. Bukoose era kitwale nti tonsanje. You're here now. Ne kati ozze. Yes, nzize. I actually thought I was going to miss you too. Nabadde ndowooza nange ngenda kumisinga. Did. Mpaka lwenziza ate nenkulaba. Talina bigambo bingi. For minutes. Tusobola okwogera nno bwe tutyo okumala essaawa eziwererako ddala. Why is I'm almost boring? Paka lwe ntuuka essira ne mbowa. Bagambo oli talina nnyo bigambo bw'abeera nakutaba na bigambo bingi bambi. Manyi mulimu omuntu waatyo nga bw'omusikana. Are you working? Kambuuza oli mukola asitole ki kamulaba akutta omulere. He's auditioning for Duke Taylor. Wama agenda kukola audition ya Duke Terry olunaku lw'enkya. Wow. Wow. That's amazing. Ekyo nga kiri amazing. Played with Lucas Wells in DC and. Ne mwasi on DC yaplayinga ne Lucas Wells on aplayinga bass. He did. Okay, spill it. Kale sooka ombuli enteeraawo olugambo njagala dduwulira. Abaali wano Rodi najja baby. Brooke. Koro naayitibwa Brooke. Good to meet you. Musanyusa okusikana. Ono ayitibwa Nick. Okay. Is auditioning. Nick agenda ku audition ya Duke Terry. Oh, the jazz guy. Yeah. Ogamba oli gayo wa jazz etiye. That's amazing. Okumanyanga kali kamwagala. Sebo kamwanjudde eri boyfriend wako. Nikwogera n'okwogera kwegamba omanyi mulimu omuntu akwanjula. N'atakoma kwekyo kyokka. Wabula mu kwanjula n'afuba okulaba nti akwerevetinga. Sorry, we were just stopping in. Ate onoosonyiwa tubadde gyasuyiseewo buyisi. We don't want to. Kati engeri gye kamwanjudde ssebo ne kamuteekako nekirimu agenda kola auditions. Ku show ya kwegamba asobole performinga ku show ya Duke Terry. Me too. Ekitegeeza nti newankubadde emboozi kabadde tekagigenze wala kubitegeera wabulako kasobodde ogezaako mwanjula maaso ga boyfriend kanage boyfriend wako nti ono ssebo baavaayo gibadde emiggo gyennyini lwoli abuliddwa ebyokwogera simanyi lwaki tudduseeyo koona ani abadde adduka I was running. nze muze gwange gwakudduka Trust me, I know. I'm the poster girl for running. nze okudduka baaba kasabigira mpita mu buyisi kudduka kunyanguyira Katonda wange I haven't seen her in 6 years. maze emyaka 6 omwalo oyo simulabako You were fine. naye ate obadde oke I wasn't. That was awful. kituufu kiri nti okuyimira maaso g'omuwala oyo mbadde awful byenkoze bibadde biswaza buswaza I think after 6 years, oluvannyuma lw'emyaka 6 Interesting. nali nakola rehearsals nga ndowooza nja kwogera ebigambo ebinyuma mu maaso ge nga musiikanye naye takirabye nti bikulemye wuliriza 6 years. myaka 6 How'd you guys meet? mwasiikana mutya kuba akirabika wali omwagala okukamala sophomore year, yali sophomore ya mu Georgetown pretty mad if you. nali nsoma busawo toyinza kikkiriza But I have a good imagination. nkakasa tekedde okubanga
spend all my free time playing music. obudde bwange obusinga nabumalanga nkuba music nga ngenda ku shows. The first one to recognize. Ana ye muntu yasooka okiraba ndabika ni muntu wa muziki nangamba lwaki sigala awo mu kyomuziki. Kangamba sigale mu kyomuziki. Graphics. So kati kone kagenda mu graphic designing. First thing that she really loved. Kye kintu kye yali ayagala nga ye. You too. Naye ate naawe n'akwagaliramu. Sometimes I wonder about that. Ebiseera ebisinga nabeeranga ngo nneewunya lwaki kanjagala. But rarely more than 50 times a day. So what happened? Ki ekyatuukawo? She got a job offer. Yagala n'afuna omulimu nga bamutwala mu Philadelphia. Being the pre-med genius that I was. Kati engeri gye nali nti munaye nsoma busawo nga bwe nkola bye nkoze ne ngamba this is the perfect time okusaba nakyalo obufumbo. So I bought a ring. Nengena nengula empeta. Cost me. Nateekamu akasete kange. Kasete kange. I was clutching this thing all day. Olunaku lwonna nali nkutte akananka mu nsawo nga ngamba kyekyo. Our apartment in So kati bwe nakoma mu apartment ya Fumasho DC. My heart was Omutima gwange gwali gukuba. still sweating. Nga mutuufu ntuyanidde ng'omutima gwagala buukayo mu kifuba nga ntandise n'okutya. Excitement. Jesi nga nzijudde kukyamuukirira. I was Nali nkyamuse. really happy. Era nga nali musanyufu ku kye nali ngenda okukola. And I walked in and I saw So kati ne nnyingira namusikana nakyala mwali. something. Wabula bwe namutulako namukubako eri ne mmanya nti waliwo ekirali kituufu. Oba bwe namutunuulira yali mulalamu. It's like that French word of yours. Kagamba nga kiringa ekyo ekigambo kye waŋŋambye eky'Abafaransa. She said, Bwe namutuukako manyi kye yaŋŋamba nga sinaba namusa bufumbo. break. Yaŋŋamba mbu ke kaseera tusobole okufunamu break. Boy. You do. Wakola ki? What could I do? Nandikoze ki? Beg, cry. Nandimusabye nandikaabye. Didn't. Saabikola. Any of it. Just Sina na kye nakola just sat there. natula butuuzi nze nga binkuba. God, I was so completely. Amazima ga Katonda mu ggulu. Nali blindsided. Kituufu nali blindsided. Byanzigwako. And that was it. So kati kyali ekyo twayawukanirawo mpaka nzemu omulaba kyo ky'olwaliiro. Funny. Ekiri fano okimanyi. City at noon and I just couldn't leave the station. Nabadde mu kibuga natuseewo saa 6 gwa misana nali nga sisobola kuvaawo. In the middle till you got stuck with me. Wabadde sitaaka kati ate oli sitaaka nange. Gonna agambye ndi sitaaka naawe. Sounds bad when you put it like that. Bw'ogamba nti ndi sitaaka naawe olinga agamba nti kyakisiru lekaleka naawe. I'm sorry. Onoosonyiwa. Ate kati weetonda ku lwaki. I talk about it for so long and not making you go back. Ekyokuba nga nkutuusiza wano okumala ebbanga n'oyogera mu kifo ky'okuba nga nkuzeeko kono siddayo. Siddayo. Come all the way to New York. Toyinza kubanga wavudde mu New York Nothing. Yeah. ng'olina sayini n'ogamba mbu tekigenda kukolera. In like a depressing way, in like a romantic way. A girl like that is never alone. Omuwala ng'oyo tatera kubeera yekka. And there was something between. Ate waliwo ekintu ekyaliwo mu masekati gammwe nze nakirabye. Anything. Ate kikyalina makulu. Means you have a chance. Kiraga nti olina omukisa. For what? To get Ogwaki ogw'okunswaza. Felt slammed every day since Si byaguswaza. Sigamba nti ogenda musa bufumu togenda mutwalira mpeta. a trillion. It could be 1 and 2. Omukisa gw'okufuna omukyala ng'oyo gusobola okubeera 2 mu trillion. Dark, Nick. Nze nalaba waliwo sipaaka mu masekati gammwe. The guy she was with? Ate gaali gwabadde naye ayitibwa Koolo. I seen that guy Abo basajjaka nze mbalabye obulamu bwange bwonna. 1,000 calls. Ng'osinga bakoolo 1000. what happened to a trillion. Ate osoose kuŋŋamba trillion. He was tall. Abadde muwanvuko. So kati you give credit for that. With him. Ate sigamba nti ali naye. I. Kubanga bwe tubadde tuvaayo agambye nti ngenda kubeera mu Soho Grand Hotel. I'm going to be. Tagambye we are going to be. I'm going to be. Abadde nga akulaga wajja alaga. So kati alabika kajjama yayise mbuyisi nako naye nga tekalina makulu. Osegeera. Why is it that any one decision always seems too small to be the biggest decision in your life? Lwaki okusalawo okutono bwe kuti kusobola okubeera okusalawo okunene okw'amaanyi okusobola okukyusa obulamu bwo. Ebiseera ebisinga oba oteekeddwa okubuuka ogwe mu mukwano. Oli mutuufu oyogera bw'otyo nkuwulira kati ate. Katukole kituddeyo. Ddeyo oyogere naye tomanya. You might get another chance. N'omuwala akulaze nti she's there. And the whole time. She's not yet taken. Give me your trumpet. Kyangu tugende gwe mpa omulere. Mugambye tuddeyo. Never know. Twende basi. Haya. Kakino kamupoteza ne kamugamba dayo. Dayo sikana omukya togenda kumusulawo busozi bwotya. Isiro abakyasi zinabalabye. Ngeri gye kabadde kwogera engeri gye kakwanjudde. The respect. Omanyi omuntu osobola respect maaso.
nomanya nti onaweebwa respect kakuwa respect yokka respect gye kakuwa yokka ate omukazi mu byonna kasitaba nga akuwa respect nga gwe omusajja era bwe yaddayo gye kali kaawulira essanyu ne kamulaba ne bwe kaba kwogera naye keewombeeka kakulaga nti munaye mulimu omuntu eyandaga nti omutima gusobola okubikkulwa baasooka ne boogera ne batwala obudde yagamba ze kaafulumeyo kulindira ebweru Sseruganda lwali bw'amala okwogerana yavaayo gwe sitole ng'otema butemi Happy I came back. We're going along. abadde musanyufu kubanga nkomyewo tugenda ku kyemisana tugenda basatu agenda ne gaayi oli nedda She invited me? ayisenze nedda aŋambye tugenda basatu ku kyemisana Talk to me? waisoko yimirire oyogere nange She's pregnant. ali lubuto But it's good though. You know why? You know what she said? naye omanyi kyaŋŋambye She said she's happy I'm auditioning for. aŋambye nti ni musanyufu okubanga ngenda kola audition za Duke olw'ensonga ekyo kyo yakyesabiranga dda So sorry. onoonsonyiwa segeze An idiot. sitegedde mbu ate ogenda tomera ate kati ogenda kukuba ku mpagi maŋa Because if you're not, I really don't know what I'll do with the guilt. Well then I'm miserable. essaawa zino buli ali miserable agamba ati ate senga tozze nandibadde nfiringa guilty That's probably the most okay I've been since she's left. olwaleero ndyokke bukyanga agenda Know something concrete. You know, alisi kati nyina kyemmanyi ekikulu instead of having years of. ekifo ky'okubanga mbeera n'emyaka egirowooza nti riramu omusikano oba osanga nenfuna obusobozi okumwagala natya nitukola n'embaga kati ekyo kiweddewo So I have something concrete nti sigenda kuddamu mulaba weebale kinkoledde I'm still waiting for the other shoe to... ngani nkyalinda mpulira ekyakyozaako she said she's never been so happy. aŋambye ntabeerangako musanyufu bambi bukyanga ayawukana nange bali tafunanga kwagala tafunanga ssanyu so But I guess I gotta be grown up. naye webituuse kati nteekeddwa okukula nkimanye nti kiri oke obutabeera oke So thank you for that. mu byonna ngenda kwebaza okubanga ondeetedde okubikkulirwa ku sayidi eyo bali kusiima munnange What do you want to do now? kaki kyoyagala tukole We've covered every crucial topic in our... buli ensonga esingira ddala okubeera enkulu mu bulamu waffe we tumaze ogikavalinga ki ekisigalidde Talk. tusigaza bu small talks kwekubamu ku lwayi kunyumyanyumya n'ebisikadde ebinaaba bigoberedde mugamba jangu It's past my bedtime. I think we're both running on fumes at this point. I know, and I feel bad. You have your audition tomorrow, and I feel like you should be... mpulira bubi enkyo olina audition yo nze ngamba lisi wandibadde weebakamu Anymore. audition sigenda nagigendako I don't think I'm gonna go. sikiwa nti ngendagenda ku audition eyo That's why you came to New York. ensonga yakulese mu New York Stars for a sign or whatever in the audition. wali osaba stars kuwa sign kati audition yali sign esobola okule kono nedda No, I'm not going to let you get away with it. sigenda kuleka kumbuzaabuza Loved it. yagamba mu ensonga eyali enkulu kusikana nakyala Feel like it's up. si bya auditions tugamba auditions yamuleetereza okujja eno oba osanga teyandize ne kati ate omukolo gwali eno no auditions kati nga yeekwasa ki auditions kati agamba nti kemaze okulaba nakyaseetaga agenda ku auditions lindako Let's do it. tukikole ekyaki tuge tufune ono psychic Come on, we talked about our past. Let's talk about... twayogedde ku byayita byaffe tuge twogere ku biseera byaffe by'omu maaso You don't take this seriously. bana abantu baba bafferedaawe tusobola kgenda mu bayaaye Big, your brain fills in the rest. Well, I don't expect this... si kiwa nti psychic asobola otusolovingira ebizibu byaffe Well, then what's the point? kati ensonga yaki eyo gendayo What? ensonga ya lwaki I'm going to live it anyway. nze sitaaga kumanya biseera byange byomumaaso kubanga olwedde ngenda bitambuliramu An impact. zijja kukuyisaamu kadde nga bwomanyi All right. ngamba kale ntirali tabu tugende Are they even open? baggule bo waliwo eyaggulawo leeta kasasiro abakulu You're good. Did you know we were coming? What? Oh, no, it's trash then. jasi ntwalayo kasasiro mwagala basoma We don't have any money. tetulina ssente I had trouble, nange otwo twambuze dda so I could use some... nja kwetaaga benkuba nabo oluboozi mujje tekina buzibu muyingire mujje Nose? Should I be impressed or offended? yayinza n'okuba alina kyamanyi Who wants to go? ani gwe matandika naye Don't you use tarot cards? tokozesa bukaadi oba crystal ball something like that Used to. nate yange obikozesa Thought it made the customers more comfortable. mukazi wange yaŋŋamba nti bireetera bakasoma okubeera comfortable kubanga weenyula ne weenyula n'obuntu buno baako ky'omugamba
All I really naye nze amazima gali nti nkutulira butunulizi ne nkusoma ne nkubulya kye weetaaga okumanya. Where's your wife? Mukyala we ali ludda wakati. she passed. Yabagamba yafwa nga bitalo. Kiri okay? Okay. Kali. Who's first? Ani gwe maasoko soma kono tandika nono. Kali tandika nange. Seeing Kyendaba. trumpet. Ndaba trumpet mbutufu ogenda kuba mufuyi wa mulere. It's truly staggering. Ekitone kyolina kyamba. All right. Yassa abadde abakuba mu lwali. Ready? Kale maama. What are we going to do? Yamugamba gwe tugenda kukolera ki nga amutunuulidde. We're at a crossroads. Kubanga essaawa zino oli mu masaŋŋanzira. Oh, exactly. Olowooza nti omanyi obuzibu obuli ki. You're exactly wrong. Naye ng'ate oli mukyamu. Why is that? Lwaki mba mukyamu? You're trapped. Gulowooza nti oli trapped. Do you? Okusyako ekyo ekikutuukako. You've got choice. Ni actually olina choices. Afraid to look at them. Otya buti kutunulira choices ndala. What are they? Ze ziriwazo. You could walk away. Osobola okwesonyiwa ekyo ekikwatidde gy'oli. I don't know. Nzire wakono simanyi. Ne gwe okimanyi. We can always walk away. Ebiseera ebisinga tusobola okutambula ne tuva mu mutego bwe tulimu. Era ebiseera ebisinga tuba tuteekeddwa ekikola ng'olaba dda mbutufu oli mu katego. You could have a future with. Osobola n'ogwena ebiseera by'omaaso n'oyo roodi gw'otudde naye awo. I don't say that to every couple. Sigambye nti buli kapa ekwate ku okuyingira muno kyebeenoonya. Guy, but I'm... Siganyi niki musajja mulungi naye ndi mukazi mufumbo. You asked me about. Anti ombuuziza ku choices. I stand by what I see. Nze njogera okusya ku kyendaba. Things that Watyanga ebintu ebimu. matter. Dda mutuufu nga byamakulu. Choices aren't up to me. Nga choices ezo zongamba zeetunulira tezigenda kunnyamba. I learned after all. Nze ku nsi ya Katonda ekintu kye nasobola okuyiga oluvannyuma lw'ebbanga lye namala mu bufumbo. An entire life. Kubanga nali mufumbo eri omuntu ogwo nawasa omuntu omu nembeera naye ebbanga lyonna. Kiki kye wayiga? You can't allow. Tosobola kukkiriza bantu b'oyagala oba omuntu gw'oyagala okudetermininga how to love. Yo nsonga nkulu njagala ogimanyi. Anti kyangu munnayo kyogera bw'otyo onoosonyiwa nzija simbadde nkugamba. Mbadde kutegeeza. Karodi kirabika alina kyakoonyeko nga nakyadda mutuufu bwe ki. Ofayise nga nkozesa akasimu. Essimu eri wali eri teri wala. Genda wali eri. Might give you a little more privacy. Ife tugenda sigala wanti tugenda eri esembayo yejja okuyambira dda tetujja nakulya byonyumya. Kanjira nyumya noono. Alina byagambye nakyanabyolya nga dda mutuufu bimukoona. Amugambye nti osobola okwesonyiwa ekyo kyowulira ekikwatidde wooli. Kuba kati olina choices jaswa kubanga otyazitunulamu. Nakwate kubo najja ebbali. Najja olugumya essimu yajja akubira ekyali waayitibwa Pam mbuzi otuuse wamu naye ebintu obinkoleddeko. Hey. Hello? It's me. Anti nze Pam. Brooke, obwedda ngezaako okunoonya bwekkubira ate olowooza ebbaluwa nagijjeeyo. Ekirunzo syakisanzeeyo. Box by the pool filter. Nagambye mu kabokisi awo emabega mu lujja okumpi ne puulu. Sikasaasi kisanzeeyo. Kirabika aliwo omuntu eyakijjeewo n'atakizaawo. Come break in. Anti kati menya oyingire mundako nabigezezzaako. Nakubye oluggi. Bwe nakubye eddinisa ate alamu n'ekaaba nze nadduse buddusi. Napakuse n'envaayo ebbaluwa saagijjeeyo. Onoosonyiwa munnaye ngezezzaako naye byagaanyi. Essaawa olwedde kati ziri 11. Sikyasobola gezaako okulwana nga bwe mbadde nsobola. Kale. Bisiga tujja kuba tuwuliziganya nti weeraba. Yagamba tufudde kyabadde asula kigaanye okukola. Yasituka. Olwo mu kusituka ng'alimu ennaku. Onaanyumya engeri gy'asiikanamu mukyala we. Muziki baali bakubaka mu River. Mbandi awo nenengera omukyala. Muwala omubalagavu kamala kusya Katonda gwe nali ndabye. Naye naakwate kubo najja gye ndi. Yansika busisi n'antwala paka ku dance floor. I had no idea how to. Nze nali simanyi bintu byakubojja muziki. Naye teyali ensonga. An absolute fool out of myself. Nali nsobola okwesiriwaza just spending a 1 minute with her. Just eddakiika emu okwera n'omukyala oyo. Ne bwe kyandyetaageko wawula bwe waluzi ku fulo nga simanyi kuzina. It all started. So kati buli kimu kyatandikirawo era kyatandikira ku luyimba olw'egamba oluyitibwa The Moon River. Wow. You guys seemed perfect. Kirabika buli kimu kyonna kyali perfect side yamwe. Niiki. There is no perfect. Tewaliwo kye bayita perfect in a relationship. Teriyo kye bayita perfect. Struggle. There will always be struggle. Kuba kutoba. Pick who you want. Wabula kiri ky'oli okusalawo ani gw'ogenda otoba naye. Ani gw'ogenda otoba naye.
bwe kibeera. Amugambye there is no perfection oba there is no perfectionism mu kye bayita relationship. Nah. There is what they call struggle. Kuba kutoba. Okusana okuba gy'oli genda toba nani. You okay? Oli bulungi. He's only clairvoyant. What does he know? Oli jasi abadde atuyitiramu nga clairvoyant talina kyamanyi. I feel so marginalized. You didn't even talk. Munsudde ebbali sebo mwe ne mwogera gwe boogedde ku future nze tebalina kye baŋŋambye. I don't suppose you want to take a crack at it, do you? Oyagala tukyogeremuko. You're trying to cheer me up. Nkimanyi oyagala kunkyamula naye It's a huge tangled mess. essaawa zino ndi matigga. Era nsonyiwa okuba nga nkutadde mu nsonga zange. Be a no. Nedda baaba. You really want to know your Oyagala okumanya ebisaawe byo by'omu maaso ky'oyagala. Mbulira. You're a working musician. Ogenda kubeera muyimbi. Ojja kuyimba paka. You have a Maserati? Nyina Maserati emmotoka ko nedda oyina embwa. credit cards. Oyina credit card zikola kuliko ssente. Fall in love with a woman who just Ojja kufuna omukyala oyo akugwana and she trusts you. ate ng'akwesiga. Okay. Well, if I ever got that lucky. So kati bwe ndifuna omukisa ng'ogwo. They're down. Kazi watyo ebirowoozo biri wala. Yasooka ne yeewuunya. Wuliriza. My anniversary with my Yagamba anniversary yange ne Mike ebeerawo August nga 17. decided impulsively to Omwaka guno nali nsazeewo kwegamba nsobola okugezaako omusurprisinga ng'ali mu Atalanta. this meeting will be in. Ngenda okubikula kompyuta. So Waliwo email eyajja nga kiraga nti waliwo meeting gy'alina okubaamu. the subject is Subject yaliko tonight ekiro. it's about a meeting, all right. So kati ekya meeting kyali okay. 12:16. Naye nga kuliko Ritz Carlton Hotel. Signed. Room number 1216. Ngeri signed by letter L. And over the months that So followed, kati emyezi ejjaddirira he would address her as Lynn, and she nga kiraga nti omukazi yamwadressika nga Lynn ng'omukazi ye bw'aba signing out Linny. ateekako limi. What'd you do? Wakola ki? Hey, Ate nkole ki? I just read the emails over. Nasoma emails n'eziddingana n'eziringa nga alinga asoma novel. Wuliriza. Tell her things. Yateranga okugamba omukyalo n'ebintu ebyali biva ku mutima gwe nga ye byataŋŋambanga. Ebintu ebimu ku ebyo byali bimweraliikiriza. Yamugambanga ebintu ebirifaananyi byataŋŋambanga. Things that you tell someone that Ebintu by'osobola okugezaako okugamba omuntu nga ddala mutuufu oli in deep in love with that person. Kati ate obufumbo bwo. was seemingly unchanged. Natuuka ekiseera nga mbeera naye ng'alaga nga atakyuse, nga buli kimu akikola nga bw'akikola, ng'asaaga n'okusanga nga bwe tusaaga bulijjo. Every time we made love, Buli lwe yanneggalanga it became lies, nze ku sayidi yange ndaba bulimba bwereere. and I was paralyzed. Ne ntuuka ekiseera ne nsanyalala Confront him. nga sobola kumutomera mugamba. Hey, it's my marriage. Kuba kati naye buli bwali bulamu bwange bwali bufumbo bwange. This is my one chance at love. Era ng'agamba nti obufumbo bwange yali ensi yange gwe gwali omukisa gwange ogumu gwokka okubeera mu mukwano. Naye natuuka ekiseera ne mbikoowa. Guilty. Yabirekeraawo n'angamba nti yali afiringa guilty oba. So maybe he chose me. So kati bwe yabirekeraawo omuwala nga takyamusika ne ndowooza nti oba osanga asazeewo okubeera nange. He goes to Atlanta. Kati nnaku 2 ng'agenda mu Atalanta. In the computer, Ngenda okubikula kompyuta bwe nti. there was an email. Email n'eddamu n'efuluma ng'eva wa Nakyala. Here you're going to be in town Ng'amugamba nawulidde nti ogenda kubeerako mu kibuga. tomorrow night. Simanyi oba onoobeera free enkya ekiro. Butuufu nagudde eddalu. Lies. Ne mpulira nga njagala mujja mu maaso. So I wrote him a letter. Soka ne muwandikira ebbaluwa. I told him everything I knew. Ne mubulira buli kimu kyonna kyonna kye nali ntegedde ku mukazi gwe yali ayagala okubeera ddala emabega. Byonna bye nali njagala omugamba kubanga mu biseera bye nali sibimugamba. Byonna bye nali ndoota okuwandika mu bbaluwa yonna kwega bye nali njagala omugamba. My engagement ring, my wedding ring, and I put them in the... Era bwe ntyo ne nkwata engagement ring ne wedding ring ne mbiteeka ku ppiro ne mbireka ku buliri. Nga mulaga nti kati gwe nkutadde. Now he's coming home instead. Kali agenda kwate kuba akomewo eka mufo ky'okulaba agenda ggwa ku ebyo. Anti byo bye mbadde njagala okudduka okujjawo. When I was sitting in that bar, Bwe nabadde ntudde mu bbaala eyo, I
suddenly realized that I love Mike n'ekintu kye nategedde ne ŋŋamba naye kituufu bba wange mwagala cutting back to me, you know. ng'ogyeko bino byonna byonna by'okubeera nga yali akola obwenzi nakizuula nti bambi omusajja wange mwagala natulamu ebbanga lye tubadde ffenna byankoledde olwo kibayita lifetime moments ne zikutuula mu mutwe nze sikiwa nti ebintu obisuka ono mbisudde ate kati munnange You haven't seen the letter. ebbaluwa tannabagiraba There's no coming back. ebbaluwa gye nawandiise naawe n'ogirabako mu butuufu tuba tetusobola kuzza bufumbo I could have talked to him or nabadde nsobola okwogera naye oba osanga ne musonyiwa ne tufuna engeri gye tusobola okutereeza there was lack of better communication masekati gange ne bba wange but I can't come back from that venom. naye ku busaggwa bwe nalese mu bbaluwa amazima nawandiise bukyayi biri byokka bye nawandiise nga twaliwo ebirungi bye mbadde naye bye tukoze byankoledde To get back home so I can destroy the evidence. soka nagambye oba osanga nzireyo ekansanyewo obukakafu obwo kati nadduse buddusi okuva mu bbaala And I turn around. akasawo ne nkalekawo Wasn't there? nagenze okukyuka bweti ng'akasawo nako tekaliiwo bambi koogedde buli kimu kyonna ensonga lwaki kabadde kaagala okwata ekkuba okuddayo eka mu Boston nga bba tannaba kudda ensonga yonna teva kuko ensonga eva ku musajja kati lwadi bwe yakubye essimu kubanga ko kagamba nti ekyo kyolwayo kabadde kamusula tagenda kuba mu Atalanta engeri gye yasiivize kugamba engeri meseji yoli gye yazze kati bwe kabadde kwogera naye ku ssimu n'akalaga nti agenda kusimbulirawo talina kyagenda kukola ne kalyoka kakirealize nti omusajja alabika oli omukazi yamwesonyiwa I hate him for that. But you love him. yamugamba nti omulinako obukyayi ku lwekyo naye ate omuyagala What if he loves her more? watyanga oli gwayagala ennyo okusinga nze It's a long shot. nze ndowooza si kituufu Well, it's kisoboka okubanga oli gwayagala okusinga nze possible that you could meet somebody who's perfect. kisoboka osobola okusikana omuntu ali perfect n'okusinga omuntu gw'olina I think if you're committed to somebody, nze kyendowooza oba oli committed eri omuntu you should know somebody. tokkirizibwa gezaako kunoonya perfection mu muntu mulala Just telling me what I want to hear. kyasi ongamba byenjagala kuwulira tukkirize naawe Well, if it's what you want to hear, bw'oba kyoyagala okuwulira ekyo you made up your mind. then kasibasigeeza tiwamaze dde osalawo mu mutwe gwo either you want to go or you don't want to go back ekitegeera I think he's going to find that letter. nze lowooza ebbaluwa agenda gigwako era bw'anaagigwako agenda kukubira essimu What if you're wrong? watyanga oli mukyamu nga tagenda kukubira ssimu And you faced then genda okuba omuzika ekyo kite but at least you were brave. naye alisi beera muvumu You didn't run. tewadduse You held up your end of the bargain. wakomekerera otuukiriza ky'olina okukola nga gwe omukyamu mufumbo gy'ali I think he's going to be begging you to forgive him. agenda kuba akusaba omusonyi we I think he knows it. ajja kimanya nti yakola ensobi We love who we love. manyi twagala be tuba twagadde kiruma masiga gamukulukuta mukazi wattu awo ali confused I'll be right back. kanzije sokobeeraawo luli agezezaako kawoyawoya I'll turn him back. mani njagala kozesa ku kinaabiro munnange ekiri awo nekayitamu ne kamulekaawo ng'atudde kafuluma tulojja kaddayo kafuluma bufulumi ne kajja bikasobedde kagambye apaana kyonna kyekiri kirabika kaneesonyiwa omusajja kirabali wano agenda okugira bw'ati eyagenje okukojolwa nga tadda takisi nakyali mu kuyita kaabu kutawanyi obadde I otya don't get a letter? togenda kujjayo baluwa Where? oddawa This woman If he doesn't get out of the way, then you have to call the police. If you give me 1 second, I will handle this. wama sokoleka enkikwasaganya ngenda kugyefuke I'm gonna stay there for a while, and I don't. ngenda soka mbeera eyo oba osanga ngende mu London mbeera eyo About bro. How you gonna fly? kati ogenda kuflyinga otya Money? tolina kasawo tolina ID yo Wait, thank you. wa takisi ageeza Why you? sigenda kukkiriza odduke lwaki Know who you are. And who's that? anti sikiwa nti ekyo kyoliko naani Love and jumps for it. oli muwala ategeera kye bayita okwagala n'okwesibako Guy. Nobody said I was smart. Yeah, well, 5 minutes. yagamba nyinza okuba natomera gaayi mu kyamu tekitegeeza nti mba mugezi I haven't said it for a half hour. katonda wange Be a better way to do this. What is it? amugamba nti olwedde wangambye nti omwagala kono maze dakiika 3 sinaba kyogerako ti mwagala Advice you have. nze magezi agasinga g'olina essaawa zino No.
then kati bwekiba bwekityo ntomedde. If all I've got is life and bwe mbanga amagezi gonna agayinza otasobola mu bwange n'obufumo bwange ngajja ku musajja gwe nasikanye ng'alina ebimuteganya nga ye. position Yava mu by'okusoma obusawo n'agenda mu music. of your life because the girl you love N'alemu ogezaako ogenda ku audition esingira ddala okubeera enkulu olw'ensonga nga musimanyi omuwala gwe yali ayagala yalema okulonda ye. music now. Ndowooza biruma kati gwe laba naawe tosobola kutomera muziki. Stopping you from being the biggest loser in New York is the fact that I haven't left town yet. Yamugamba ekikyakufudde obutabeera biggest loser mu New York olw'ensonga sinaba kufuluma tokyasobola okupepa eyaffe embi. Okay. Kaali onangidde. Onangidde bintuddemu. Wabula. I hate when people use this expression. Manya abantu bwe bakozesa expression eno mu butuufu ennuma. Mbadde ngenda kusaba sookose. Can we just breathe? Kusaabusabi. Ekiro kyo kibadde kiwanvu. Gotta get you on your train. Tulinayo essaawa ntono okusobola okutuusa ku train. Go. Naye osobole okudda gy'olina okgenda. Yamuleeta. Bajja. N'akwata ekkubo n'amuggulirawo ebbali. Dani. Obadde asuubira Dani okubaayo. Where do you think he is? Olowooza Dani ali muzaawa. Ayinza okuba ng'omwenge gwamuyiseemu ng'alina gy'agudde. Gwaba asooka mu kinaabiro. I'm starving. Ngenda tumya ebyokulya. Njala ekuluma kuno of course. I was gonna charge you to the room. I think we have a $300 budget. Kati basobola obikyajinga ku room. Already tulina ka budget ka $300 sente ziyabadde atuwa ne tugaana. Yajja ebbali mukazi we. Kalino yajja amaaso n'amuyita Nick. Nick munange. Uliriza. I'm sorry about all this. Kamugamba onoosonyiwa ku bigambo bye nkugambye mu kusooka wali emabega. Defensive. Ndowooza mbadde neerwanako ekiteetaagisa. Fine defensive. Kinyonyole ekyokwerwanako. Okwetaasa. Ebigambo byekozesezza ebivuma abusive. I was cruel. Mbadde mukambwe. Complex. Mbadde na muzibuzibu. Okay. Sorry. Nsonyiwa munange. N'akwata ekkubo ne yeetula nadde eri. Rodi yatuula. Ng'atudde n'asooka akwata akafwanga. Yajja awulugumye. Kasooka ne keekolako kakazi katu. Kiki kyokola? Kibuuza ki kyokola? Kabadde wali kasazeewo kadduke kabiveeko. Musajja ayinza okuba nga ekituufu yankoowa. Lwoli akalinda kavueyo. Abaali wano nga Sseruganda naye amaliriza yajja. Maze okunabako amaze okwekolako. Limbooko. Yajja akasiikane. Baabano. Kaasubire kagamba kakati. Buli omu amanye ennaku ya munne. Kasimula kiisi. Sisobola onoonsonyiwa. I know. Kisoboka nga ebirowoozo tebiri okay. So you waited a few hours. Aliso osobodde okulindako essaawa entonotono. Did I mention that you were charming? Naakugambyeko nti oli musajja ali charming. When was that? Biggest loser in New York?
wakirese mu ngeri ndala the biggest loser in New York. Sorry. Nosonyi okwogerako bwentyo. Mufunye ekirowoozo kinasobola okuteeka our minds at ease. Tukwate ebifaananyi bya mu hotel tubiwandikeko bye twagala. Tebafune kinasobola okugezaako ba distracting away from maybe from the temptation. Babano. Nagambye tulikayitibwa before we go. Before we go. Vija Junior nga bulijjo. Mutimbagano gwa muno waki. Ne Ronnie Tebera sika bakweze View Plaza. Nabagambye alina kasema kagenda okulirizinga kayitibwa Rolex Time. Ne mako mukanoonyeko. Kwata n'akisaayo. Laba. Thank you for your stay. Please help us improve. Appearance. Fair. Not the fair. Blonde. Light skin. Fair. Balinawo kakadi ke balina ofiiringamu. Baafuna ebibozi bibanyumya bisobole batwaliriza akadde nga bwe katambula mpola munnange. Some work, but we fixed that shit. When do you be likely to return? Let's see if that one breaks. Good idea. How would you rate your overall stay? Tubagambe ki? Exceeds expectations. Exceeds expectations. Kiwede. Bafuna ka moment banyumirwamu awaka kekiyaye. Yasinga batwaliriza obudde nooza akadde katuka ka train. Nakyaja alina okulinnya mutwe mu Boston. Worst nights in my life also be one of the best. Kyewunyisa okubanga ekire kyasi okubeera ekyetabu mulamu wange ate kyekinyumya ennyo. Nange simanyi. Feel that Mpulira nti in Grand Central for okusiikana ku Grand Central yabadde ensonga lwaki tusiikana. I think that Era nga muli ndowooza to find each other. Mukama yali yakikola nga tulina okusiikana. It is a fate. N'okusiikana. Olaba. Wanna know the real reason I stuck with music all those years? Ensonga eyannemera ku muziki omanyi lwaki? Olw'ensonga Ana yali akwagaliza omuziki ko nedda si Ana. I dreamt that one day I'd be playing with someone like Duke and Hannah. Nalootako olunaku lumu nti nja kuba mplaying omuziki ne Guy ayitibwa kwegamba abantu nga Duke Terry. Ana ayingirewo. Wanna try again? Era nga nkimanyi bw'anaabazza ajja kunsaba tuddemu tubeere mu relationship nateera. I think we both had some things we've been putting off for way too long. Kyebika femi nze naawe tubadde n'ebintu bye tubadde tugezaako okulwana nabyo nga tubigumira mu ngeri emu oba endala. Nange kati kyekyo ye story yange. What's in your head? Kyekiri mu mutwe gwe ssaawa eno. Kyolowoozaako. I want to see if I'm good enough. Njagala kulaba ddala mutuufu I'm good enough. Not for her, for me. Si ku lulwe. I want to rebuild myself nganje. It's in your head. Gwe kyekiri mu mutwe gwo. I want to smash him. Njagala mukuba omusajja oyo. Akigwana. But you love him. Naye ate omuyagala. But I love him. Kituufu ekyo saagala kulibe but I love him so much. Like I have to go back and see what we're willing to do about that. Era nga mpulira neetaaga nzireyo tulabe ki kye tusobola okukola ku nsonga eno. I would never forgive myself if I didn't. Kubanga singa sikwata kuba okuddayo kwogeramuko naye kulaba ki kye tuyinza kutereeza oba biba biganye ne manya nti biganye. Sisobola kwesonyiwa. No. Mpaka ng'ekyo kimaze okukolebwa. To enjoy this for a little while. So kati before nga sinaba getting so deep in that, leka tujja tunyumirwa akaseera kano ke tulina for a while. Olabye otya? Kagambye essaazi kye ndowoozaako kyakwatako bugenda sisikana musajja. At least tubeeko engeri gye twogeramu nze naye let us talk with him. Ndaba oba either we can still go forward oba kisobola okugaana. Kubanga sigenda kwesonyiwa singa mba sikoze ekyo singa mba sitekinze that next step. Olw'ensonga mwagala.
ekituufu kiri temuyagala musajja mwagala era nga kayogerere kagamba nti niwankubadde kale namanya ebyomukazi omulala gwalina but we nabadde mu bbaala n'entula kyandeetedde okulowooza ku bintu bye tuzze tukola naye nga bono nga memories ennungi ebintu byonna byonna nembirowoozaako nemanya maybe I have to go back to him. Yensonga lwaki kabadde kapakuukirira ebbaluwa gye kaalese kagambye ebbaluwa gye nawandiise eyo busyagwa bwagisoma don't expect okubanga tugenda kuddamu okubeera nateera naye bwana bagisanze n'agisoma mukama yeebazibwe then we shall have a sit down and talk. Lodi yajja asiibule nakyamutuusa wanene wagenda okulinnya train kwe kudda amaaso n'alengera essimu mumanyi yagikwata najja awulugumye Nicky. It's you again. Nze badeo kuva eno mu future. Listen, I want to give you one more piece. Njagala okuwaayo amagezi agasembayo. You're going to be playing one night. Bw'oba ogenda kuboozanya ku Grand Central ng'ofuwa omulere. Not go see the girl that broke your heart. Ojja kulaba omuwala. And you're going to meet somebody. Ojja kuba opuleyinga omulere ng'olowooza ku ky'okusikana omuwala yamenya omutima wo. Ojja kulaba omuwala. She's going to seem... Agenda kulabika nga ali ice omukalubo. You're going to know right away she's trouble. Era ojja kimanyirawo nti tekalina kugamba buzibu. You're probably going to get punched in the face. Kagenda kujjako seetezo bajja kukuba ennyindo bajaabye. Stay with her. Wabula ngenda kusaba stay with her. Beera nako. A lot more than she needs you. Mbutuufu kagenda kuba kakwetaaga n'okusinga gwe ky'okeetaaga. Kagenda kwetaaga. And at the end of the night, you're going to want to say... Kukomekerayo y'ekiro. Don't ruin it. Ogenda kwagala okubaako byogera naye toyonoona moment. It's nothing she doesn't already know. Tewali kyatamanyi mukazi wattu essaawa zino. Just mweka kiss omusiibule. Wish you good luck. Okagalize good luck. And, era bino bigambo yandiyagadde omugamba. thank you. Kagamba yerowoozezaamu yandiyagadde omugamba sigala tubeere ffena tambuze ffena obulamu naye nkwagala ndabika nkwagadde. Naye agambye don't say anything because ogenda byonoona. Biwandiyagadde okwogera nkakasa naye abimanyi abifiiringa but akyalina kyalina okwasa tomuggyako. Nicky. Nze Brooke munnange. Don't pay a credit card bill that month. Credit card bill yo togigira ey'omwezi. Okay. Kale. So, Wasn't planning on it. Bawo. Just while they were communicating about in kind of a special way. Jibasobola okutegeeranga bo bombiriri. Yakasimula kiss mu bulumi. Manyi omuntu omufunako strong connection. Ninga China byalina okutereeza ngaye. Yakagamba good luck. Ati we bale Nicky. We balombeereddewo ne kajja kadde mukama. Mukama. Yala bada. Ruda bada roze ekyapa manyage. Naye munnange. Kagambye kansooke ngene nsooke ntereze ensonga zange n'omusana. Nako kenyini kakiwulira nti oba osanga kandisigadde. There is strong connection masekati gaako n'omusajja. Naye kalina bye kalina otereza bambi. Kasero kakwati kubo kaddeyo. Singa bibadde just nti boyfriend gabo bosanga tekandize but it is marriage. Kikalina okulwanako kiri kimu kyokka kutaasa bufumbo. Rodi yagenze n'agamba nti ebintu bya relationship there is no perfection. Tebirimu perfection. Tebirina kubeera perfect. It's all about struggle. Tudde musobola okubeera okay. Enkya ne luba lutalo. Wiki yonna ne luba lutalo. But at the same time ne mudamu ne mubeera okay. So agero gira bwati nga kalike baade bawadika aka hotel manyi badekamu obujasi okuba wa credit biki mugamba turnover gendo kyusa aya oba yaleka kochi oyamugambira turnover oba yaleka address oba namba ya simu teri amanyi wabula kasirikiryanga katudde mu train ekyebuziwa okusalawo kwaliki mukama kasima bwe kati wekabadde era bwe kati wekawedde tusikane mbusine mu buddako mukano ngenda saa mukama baakumire mweraba